kutoka kwa bridgeway kwenda nyumbani na kila kitu yako ndani ikusaidie. Tutampa mambo mingi. Hii ndio kitu ya kwanza ambayo iko na vitu ndani. Asante sana, weka pembeni. Bampita Major General Diko Lumze, Commander wa Mountain Division e Fort Poto, ne yatenga nange ndi Commander Joint Commander ne kama bakwano bange ba FRDC abakole kikwekweto kyaba ADF e Congo. Operation Tujja tuli walanyo tuli maso na bakwano bafe ba Congo tulwana buli lunaku tubakuba buli lunaku tuina je tutuuse era tumanye mu kisere kitali kitono Katonda jatu amanyi tubenga history ene ja kubanga ewedde. Perception y'abantu mu Uganda baloza abantu bana lwakulabika bulungi wano mbutulesa abantu abatali betwakwata ne tubatwalira president ne tulimba president Museveni nti bana abantu betwakwata musiko aba bantu bakolebwako neba bridgeway baba rehabilitating ne baba wabuli kimu bali abulungi bavudde musiko babafuna treatment kwe kulabika bwetyo kirungi kiri nti ababira babaddeyo babo benasitude wagulu tunamwe abamawulire ne mubalaba so perception eyo nchamu nnyo mujjukira bulungi mu mwaka 2021 ba presidents babiri ba Congo ne Uganda batula wamu ne baloza kino ekizibu kino kya ADF kino kubanga kikwatibwa amaje abiri aga FRDC na ga UPDF era tugenda maso na kubagoberera tugenda maso na kubakuba ne tugenda maso na kufuna abaana abaduseyo abasikyala abami abaduseyo era nga bwe mulaba wano twafuna abakongo 5 abaana abakyala abavubuka beotanulula musiko ne olwalero tubabaddeyo ku bakongo era bagenda ku bridgeway bebabeera babalabirira okulaba nti abantu bano tubasobola okuddayo gye babadde oba okubeera nga babalimbalimba okuddayo era tumanyi nti bana Uganda nabo abanna ababadde mu Congo olwalero babatuwadde nabo era tugenda bazaayo ku bridgeway igende ebakoleko bulungi tuleko tufuna obudde baddeyo we babadde.